I'm going to do the signing, then I come and nominate General Ali from here. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominate General Moses Ali for Adjumani West constituency in Adjumani district. Congratulations. Thank you. Mwera kubira nga temukwasaganya bulungi nnyo mbakulisayo ku mirimu gyammwe lunaku lwa kusatu tukyatambulira ddala bulungi nnyo as usual. We are fresh from our works and pozi ate fresh from home tugenda ku mirimu gyaffe kisinziira wa gy'osinzira okubeera ng'otuwuliriza time zone ye egamba etya bukedde bukiro wakati kyonna kyekiri webale kubeera ng'otuwuliriza bulungi nnyo abali ku Facebook, abali ku Instagram, abali ku X, abali ku Blue Sky. Mwina tubagamba nti muli bakabi nnyo mwebale kutwagala mwebale kubeera mpozi nga ate mutuyirawo omubiri mu mbeera yonna ey'obulamu n'okubeera mpozi nga ate mutuwuliriza ddala nga bwe kirina okubeera nga ate kitambulira ddala. Nze Sula Ssenyonga nkutwaliza ddala nnyo. Tugenda kutandika mpozi ate n'omusango oba okweyimirirwa okwa Eddie Mutwe nga bagamba nti olunaku olwajjo by'okweyimirira Eddie Mutwe amanyiddwa nga mpozi ate Mitala Nuwa n'omusirikale Charles Twine ku misango okuli okuluka olw'empozi ate olw'okutta President Museveni biwanvuye. Omuvubuka omuwaabi wa gavumenti omukulu mpozi ate mu musango guno Richard Birivumbuka atalabiseeko mu kooti wabula ate bwaganye kooti okuwulira mpozi ate okusaba kwabwe. Bino nno Birivumbuka tabadde mu kooti wabula asindise munywanyi we ajje amukiikirire era n'abagaana okubeera nga beeyimirira. Agambye omulamuzi ekyo tukikola. Kati wano wembuuliza ate omusango gwegasse gutya Twine ne Eddie Mutwe walaba ddaagi ebintu bya Uganda bannaaye. Eddie Mutwe byamukwasa birala kukuba bannamawulire ne babba jampa oba n'emitwalo 2 n'amasimu n'okwonoona kamera. Twine n'abeera ku social media n'akozesa oluba lulimi lukyayi oba ebigambo biringa ebivoola ebincitinga violence. Kati ate byavuddemu bitya babeere nga baali mu lukwe olw'okutta Mwami Museveni. Nange nze kinategeddeko bannamateeka bano abasinga baguba ddalu. Bannamateeka n'abalamuzi baguba ddalu. Omuntu bamukwatidde musango guno mulala ne mumusomera n'omusomera ne bamuleta nga akubiddwa mizibu batera sirungu okya insistinga okyali ku yes oba muguwa ddalu. Bw'obanga toli muguwa ddalu why don't you use your head? Use your head. Kozesa omuntu ego bawawaabidde misango mirala ate lwaki gifuuka emirala. Sooka omalirize gino gye mukakasa nti giriko obujulizi omuntu mumute baddemu bamukwate kale ku musango omulala kuba nnoonya connection ya Twine. Abatamanyi Twine omusajja ono yali ayogerera ekitebe kya Saidi wali ekibuli nga yakyogerera naye kati ne bagenda nga bapaatika banoonyayo omusango ogunaatwaza omuntu mu kooti y'amagye. Kati bafunayo omusirikale nga bwala musango gw'Ababesigye babateekamu omusirikale nti baali naye omusango baguzza bonna. Ekyo kibayamba okubeera nga bali connected. Kooti y'amagye etteeka lino baali sayininze bo babeere nga bakutwala bukwazi direct mu kooti y'amagye kubanga weebuuze Eddie Mutwe yabba jampa y'owamawulire nabba n'emitwalo 2 ne bakuba abamawulire n'ebirala ate omusango gufuukamu gutya ogw'okwagala okutta president okuluka olukwe. Bakwataganira wa Twine tebalina wadde n'ekibagatta. Nze neewuunya n'abalowoleza abantu bano mbeewuunya tewaliwo kigatta Twine na Eddie Mutwe naye nze mu kulaba okwange balinga kati abatambulira ku fayiro y'emu. Mukama Katonda Kyagulanyi olyokanga n'ojja
nitulaba ulitwalinga tutyanya abantu bano nga bagamba oyo mbega wa poliisi oyo akola ku kunoonyereza ku kino oyo mulamuzi w'ejiini ng'otya naye boy twategedde entegeera yammwe tutegeera kyekimu oba n'okubasinga tubasinga okutegeera kuba kati twatandise okubeera nga tubivuunula tubivuunula bulungi nnyo mugamba ekkooti oba amateeka tegakola nga gadda mabega tegakola nga gadda mabega bano lwaki mubavunaana emisango gino ne mutabasalira mubasalire bafulume baddemu babakwate babayungeko emisango emirala omuwaabi wa gavumenti taliiwo kati omuwaabi wa gavumenti ono naye pulezidenti oba nti sebo lwaba taliiwo kooti etuule eyimirire ekyo nakyo kyabujega ensi erina okugenda mu maaso oba wooli batoliiwo nikatugera olaba mbu omuwaabi wa gavumenti yatumye omuntu yenna gw'obeera otumye yabeera omusigirewo omulamuzi obadde olina olukusa olugamba kibatubye nkiganye bano mbatadde oba mbakkiriza okweyimirirwa vice president akola kinene nnyo president waatali president ne vice president bati baliiwo speaker ng'akituulamu protocol bwati bwatambula then omulamuzi oba ntegeera oba saabalamuzi ng'akituulamu ndaba bimulimu bya system volongoto embeera eri ekyobulamu obusanza otya tubeerayo eno mpozi nga ate era tukikwasaganya pole awa abantu baffe mugamba mutya yonna gye musinzira okubeera ng'owuliriza embeera eri etya bannaffe abali mu South Africa tubaagala nnyo bannaffe abali Djibouti abali mu Africa abali mu Egypt abali wa Nigeria Sudani mwena mwe bali kubeera mpozi ate ng'ekintu mukikwasaganya bulungi nnyo ddala olunaku olwajjo bannakibiina kya NRM abasinga beeyiye ku kitebe kyabwe okujjayo nomination forms kuno kwe kuli ababaka ba palamenti kwe kuli baani bonna bavuddeyo ne bajjayo ebintu byabwe bannabbanja bajjeeyo battayibwa bajjeeyo empapula bonna baagala kwesimbawo oba kwetaba mu kamyufu ke NRM basobole okukiikira ebitundu byabwe gye bava naye waliwo akantu akansesezza ennyo omukulu Moses Ali mumumanyi yalwala ekirwadde ky'okukankana mbadde njogerako ne kanso wano kanso nangamba singa bagenda mu kooti nga ziri serious nga byamateeka nga bagoberera rule of law Moses Ali takkirizibwa kwesimbawo mu kifo kyonna wadde okuholdinga office yonna ey'obuvunaanyizibwa kubanga alina ekirwadde ekitamusobozesa kukola ki kupafominga mirimu egyo bwati okanso bwakoze eki bwangambye naye omwami ono azze n'anona forms tavudde na mu mmotoka ye kubanga tasobola kutambula era tango doyi atutte ebyo bifoomu byabwe ne bufayiro obwo n'abimuweera waliri asitudde office namba mu bufunze n'agitwala mu luguudo oba n'agitwala ku mmotoka badde bapaakinze emmotoka Moses Ali mwabadde so kati ebintu bwe bityo netwebuuza mu butuufu bwakyo Moses Ali empapula akyajjeyo zaaki kale if you still have power rather if you still want power ngera mwine endagaano ze mwakola mwenga mwe kuba Moses Ali yali mu magye gali amalala tukitwale nti yali alina ekibinja kyakulira ekyabayeekera ne bavaayo ne banegotiatinga ne Mwai Museveni n'amugamba kati eno region jimpe nze njikulira ekifuwaayo ndowooza endagaano zaabwe zigamba kati kale Mwai Moses lwaki towa mutabaniwo okusobola okusigaza endagaano yammwe kwata mutabaniwo ogabe Mwai Museveni mu kifo kyange ntaddemu mutabani wange wuuno yabajja n'ekituufu kiri nti tuswala bannaaye tuswala mbadde ndaba obambi mpulidde bubi naye ndowooza kye kyenalabye nga Kayindo Otafiira agamba nti ku myaka 8 kituufu performance ebeera eri low oba tokyasobola kupafomingira ku speedi ya waggulu era yalifaringa nti yo babadde agamba nti okulonda okujja bwe kunaabeererawo okwa 2-3
ajja kubeera nga ali myaka 8 kitegeeza abatadda ku kyayogedde atidde buti kukyogera nti sidda niyenyolanyola omutwe n'agamba performance ebeera lo nga tayagala kigamba mukama we direct oba ontegeera kuba imwami Museveni already jatugamba ali 7 naye bati abasinga okulaba gamba ali nga 9 oba nfuna naye kenewe it's not about age naye bw'otuuka mu mbeera ng'eyo ya bulwadde emyaka nga gikuyinze nga tokyasobola kukolera ku sipiidi y'emu nga mu ofiisi ojjamu olunaku lumu mu mwezi bakwetaaga ebintu balina bireeta wakawo obisayiningira boyo wato kyalina kyogamba abantu beesonyiwe tetwagala abantu bali selfish oyo Moses Ali ali selfish ne ku baana be mugenda kungamba yabafunira ebifo mu ofiisi ag'enjawulo aweeko omugwala abantu alina amagezi n'obwongo atwale ekifo kye ajenga yimbaka akiikirire bagita ajumani eyo bweti eyo nga yakiikirirayo ne maama onobeera mulungi omu nedda yonna gyosinzira okiranga owuliriza atukyatambulira ddala bulungi nnyo ddala waliwo akantu akanyumidde mwalaba bwe baakubira abasiraamu amasasi ne bamala ne bakuba kagezi amasasi omugenzi waliwo obufaananyi Jeno Kayukale Kayula by then yali akulira poliisi bwe yakuba nti abalabyeko zino ze ziringa sketch za face ze banoonya abaana bakutte ekifaananyi kya Nixon agasirwe ono abadde mu poliisi kati yakwaddwa ku misango gy'okutta kagezi omulamuzi ne bakiteeka wakati enemabega nebeera nga bataddeyo akafaananyi buliibu sketch pictures obwakubibwa ku mulembe gwa Kale Kayihura ne bagamba abange ono siye musajja waffe ono siye musajja waffe you know eyo nvuddeyo kanyumidde bunyumizi temuntwala kanyumidde bunyumizi naye bwe muntwala mu district y'e Noya ate mpozi ba poliisi ezudde mu kiweketo kye badde ekola mu district eno SMG mpozi ate oba emundu ya ekika kya SMG yabadde mpozi ate etegekeddwa oba ebadde etigomya abantu ku kyalo ne bagizuula bwetyo ne bagifuna kale bomba nga mwine mundu ng'ezo nga mwazifuna mu mateeka nga temukyazikozesa muzizzeeyo bwe mwanga mwina we mugirabye ng'oli agikwese mugirope bakugamba waloka video akatambula president yabadde atambula weggwanga president Museveni yabadde atambula ngabo manyi ne baddawo ne bagala balire ku amapenzi bali amasappe bagade bali amasappe ku bantu bo mu byalo eyo balina omukyala gwe basanze convoy ya Museveni neyimirira bwe yayimiridde n'amuyita n'avaamu n'amuyita ndowooza nga yala kwogerako naye omukazi ono yabadde alima ku luguudo omukazi yakulaze nti ye asigala alima lubimbi lwamuyita tamutegeera oba yabadde tamutegeera oba yabadde tayagala kumanya nzeena tiidi kumana oba yeena yabadde tayina kumana era bw'atyo omukyalo ono wavuddeyo omukyalo omuwo wakagomesi akiri omusajja yasaso gamba gwe nnyabo gwe boogera naawe bakugamba baŋŋamba ki oba ntegeera nasigala ng'alima kati kyewavudde wafutukayo buno obukazi bonna byewanga kambadde olugomesi presidenti ne twebuuza
ku kyalo ekibaddeko n'omulimi ono afubutuseewo ali simaati bw'ati ono ali simaati bw'ati afubutuseewa abantu nga mwagadde okubba sente za Museveni kuba mumulaba mukadde mumutegeka bannange omukazi yayingidde mangu nnyo ennimiro y'omukazi n'alaga nti abadde wa ku kyalo okwo njagala tukozese logic oba common sense ovuze ogenze mu kyalo katugeze ne waba katugeze wano matugga waffe oba luweero kale osobola okufuna y'abantu nga bali mu mbeera eyo ya kulima ne wafubutuka yayambadde simaati bw'atyo ne gomesi na biki na biki mwe mulaba kisoboka ekyo tekisoboka niye president we tasobola na biraba tasobola na kubiraba alunaku lwa kusatu rather wabala kubera mpozi ngate otambula naffe muli mutya gigenda kitambula ni akikuba yiba nani yayeko kani akalenge dani yakazanyako kano kafuna kano tekafuna njagala kana akabiriti kano akalimu obutike njagala kano kafuna kano tekafuna njagala ajati mitwe ebiri obwalinga mu matatu obwo nga tubukyanga kale mbakulisa jona je mbadde waliwo story je nabe style training era video ya M7 yabadde asinkanyika abamawulire b'empigi eyo mwabadde muno omusajja yali akola ku super mitangando za Sozi Ben abo bamawulire abo bakadde kaddaabo kati nga bali mu kwogera kati omusajja abadde agamba nti mukama wange twafunayo ku busente twali tugera tukulakula mpola natandika n'enkoko 10 kati mbadde mpezeze enkoko 4 nagenda nenfunayo akakadde akapali development model nenkafuna nengatizako buno tusente bwe tulonderera omanyi obwa mawulire tugamba tulonderera bulonderezi ffe tukyasinze okubeera nga tusasula omusaala omubi president namubuuza ekibuzo kimu lwaki mukolera abaavu ndabidde eddala nga mubutuufu omunauganda amanyiddwa president tamanyi na musaala bamawulire gwe bafuna abuuziza lwaki mukolera abaavu tamanyi nti kampuni ezitukozesa ziwa emisolo mingi nnyo ne expenditure yawa cost of living kubeera nga batubeezaawo cost eri high omusajja agenda kibalabalamu ng'okusigala nga alina abakozi abo nga ne business egenda mu maaso alina kutema musaala oba either atema omusaala oba atoola ku bakozi either atoola ku musaala oba atoola ku bakozi no president abuuziza lwaki mukolera abaavu lwaki mukolera abaavu kitegeeza ki mu bulamu bweyo gy'oli tandika okubeera nga weeyiya wanagambye nti why borrow money from money lenders who take 5 million annually when PDM asks just 1.2 million in 2 months nti ogenda n'ojjayo loan ya kakadde kalamba kaka PDM mu myaka 2 nozayo nobeera nga otaddemu amagoba ga mitwalo 2 kitegeeza buli mwaka magoba ga mutwalo boss ku muntu akola business ya money lending kati nze namukolabo okwanga tenina akantu kentegedde omanyi M7 anoonya business yesinza ogagaza bannayuganda ndi kuwola sente banka ziwola abantu sente ziwola ki ne babawola kati yeebuuza business zino nzikubye ntya obutayitimuka nnyo kuba zibadde zikula ku speed ya yiri bamanerenda mu myezi 3 abamaze okufuna obukadde nga 10 nga weebuli awo tebulina agamba kati jjukira bano abasajja balina sente ezitalina byakola ng'alaba n'omwaka guggwako nga talina magoba gazikozeemu nga ziri awo mu kisenge kye ziri mu akawunti zisebwa ekitiyo gye kiri mu kisenge kye bafuuyira nfuuyire kati kyava agamba kanziteeke mu bantu bazeewole weewo zibajja zizza mwegendereze nnyo obusako obuli mu byalo buno bayita obutambula obwo buli lunaku basolooza 2 baani ababulimu ababusolooza bengamba ababuddukanya baani ababulimu be bano bennyini sente zibayinze obungi tebasobola zikwatako nti bazimbe eggwanga malwaliro masomero na biki nguudo wabula bazizza mu business at least zibakolereyo ku magoba amatonotono so mu mbeera yonna
tusaba abali mu bukulembeze ab'obuyinza mutuyambe mubeere ng'ate muzimba eggwanga lino, sente zo muzikozese mu kuzimba ggwanga, oba akakadde mukakwate mugabe kagabe. Tumanye nti pulezidenti kuno yagabe kasente era bwe tufunayo abagamba nti eggwanga futugaye nti pulezidenti yatuwayo akasente, yatuwa akakadde gwate maama otegedde kwera mpozi ng'ate otambula nange tukyali bulungi nnyo, embeera ekyatambulira ddala maridadi saana, tukikuba nga tukitambuza mu mbeera yonna eya bulijjo. Amawulire tugafuna ne tugakutuusaako eyo gy'oli Facebook, Instagram, X, genda yobere nga tutufollowinga bulungi nnyo mwanange, twongere okubeera ng'ate tutambuza emirimu gyennyini. Obwakabaka bwa Buganda bugenda kubangulawo oba kugulawo ebbanguliro erya tekinologiya gye batuumye mpozi ate Buganda Digital Hub, okubangula abavubuka mu nkozesa y'ebyuma bikalimagezi zite kompyuta, okukola emirimu egy'ekikugu n'okutumbula mpozi ate obuyiiya. Mu mbeera y'emu obwakabaka bweteekateeka mpozi ate nkuŋŋaana ez'abakugu mu byuma kalimagezi hackathons 2 buli mwaka. So yebyo nno njagala nnyo kingdoms endala tujjewo obujja n'obutamanya, tugobe Buganda eno ebintu byekola, as in chasing, not nkiyite ntya, tugoberere nnyo oba tukope. Kale kyekigambo ekituufu kyenja okukozesa, we should copy. Njagala abasoga nti bo bwe twatandikira vuvira ddala eri mu Katikkiro ng'aleese ettaffaali na biki, omukulu Muvawala Katuukiro wa Busoga mulaba nti yagezaako naye atalese ogenda ng'ayita mu bantu be, however poor they are, kuba abantu babavuwaza nnyo mu Busoga, bati era ng'olaba bambi bafaayo, bantu babavuwaza nnyo mu Busoga. So tewali wagenda kubakolera bintu bino, mwe mwino byekolera. Era nze nsanyukira nnyo projects za Buganda, like kuzimba malwaliro, kuzimba masomero. Nze sijja kulimba Buganda ye institution gye nsobola okusondera ssente kubamba mmanyi we ziraga, naye sisobola kusondera wadde ennusu 5 nti nga kwata ngateeka ku mbeera za gavumenti. No, nzikwata nengenda nenzigabira obwana bwo ku street wali eri nembagamba mulye nembeera nawo nga mulaba buzirya balemezi bujjako, kubanga ssente zonna ze basolooza tezirina kye zikola. Yeti Buganda ebintu byeyongera okubeera nga biyitimuka. Nze nabagambye ensaba y'ekintu kimu kyokka Buganda ne bagikiriza okwekolera enguudo eziri mu Buganda muno. Ojja kulaba enguudo zonna eziri mu Buganda nti Buganda ezeekole bagiwadde olukusa ezeekolere. You joke with fire. You joke with fire. Kati bwe batandikawo ebyo ebbangulire essomero ligenda okusomesa abaana enkozesa y'omutimbagano, mbasaba muzifule short courses, temuziwanvu yanyombo ate mwaka mulamba simanyi myaka 2. Abaana tuproducinge bangi nga tubatendese kiki ekyokukola ku mutimbagano, abagenda okutundirako, abagenda ozimba zi websites, abagenda okukola bitya, ebyo byonna bigenda tuyambako okugenda mu maaso. Naye bano abali waneena abalowooza nti ffe tulina okubeera abanene ffekka, nabo abaabwe babatwala bweru. Kati ffe naffe tukole ku bannaffe bano abawana bamufuna mpola tusobole okutambula obulungi, obunfuna tusobole okutambula obulungi, but otherwise bano abantu tebali redde kubeera nga bata oba entebe nga bayambyeko abalala, beyamba bokka. So thank you Buganda Kingdom, mwebale nnyo, mwebalire ddala endowooza eyo. Mbasaba buli kyemulaba kyemulowoozaako nga kikulaakulanya Buganda tukiteekese mu nkola. Ne bali babba ettaka ne bazimba zigoloofa ne bakola batya, bwe bafa tebabaziika mu Buganda, babazaayo bajja genda bakendeera mpola mpola babireke. Nze nina bakyali bange bemmanyi bajjajja baabwe baali baagula ettaka mu ettoole eyo ne baalirekayo, tewaliwo bagenda beerayo.
tewaliwo bagenda beerayo ekyo nkibagamba nabo bennyini batyayo kati ne bali abaana baabwe bazadde babazzukulu baabwe ne bajja kubanga batyayo bagambe ebiganda bitwale ebiganda bitwale nga tebalina ekyakikolera kati mutendeke butendesi baana ettaka erisigaddewo lireme kutundirwa nammwe abazadde ne bwoba olina 5 ku 100 omwana mugambi wano tewatundibwa bw'obanga oli oyagala kutunda genda otunde ebya nnyoko ng'oli musajja bw'oba oli oyagala kutunda genda otunde ebya kitaawo ng'oli maama abaana bajja kufukula nga bamanyi lo bategere nti tulina okukuuma ebyaffe kibayita Buganda ku ntikko yonna gy'oyongera okubeera mpozi nga ate owuliriza obala okubeera nga ate otambula naffe bulungi nnyo emirimu giri gitya embeera eri etya obulamu bulungi naffe gye tuli n'okubeera nga ate tukakalaya bulungi nnyo ng'era ekintu kitwaliza ddala mpola mpola olunaku olwajjo still NUP yagenze maaso n'okubeera ng'era egaba nomination forms ez'abantu abazze okubeera nga ate beesimbawo wabadde ebigambo ebyogerezebwa nga bagamba abaka ba palamenti baluddeyo nabo baveeyo blabula mu mateeka gonna mu nsi yonna tewaliiwo teeka likugira mu baka ba palamenti kukiika era babeerayo ne Biden yabala ku emyaka nga 3 nga senator nga senator mu America okufuka president namboza akoze ka speech kalungi nnyo babadde bamubuuza ku baka abaludde mu palamenti na biki n'agamba abaka baluddeyo naye tewaliwo teeka libakwata kubeera nti baluddeyo ekyokubiri twetaaga amaloboozi amapya mangi naye ate twetaaga n'amaloboozi amakadde okwaniriza ago amapya n'okugatendeka biki ebyokukola mu kifo kyebabeera bazzeemu waleme kubeerayo bantu bapya beereere babavulugira eyo ate nga kituufu nti ababaka abasinze okumesinga up be bagenzeeyo first time yaabwe basinze okumesinga up the few obontegeera kati nekibeera nga kiri bwe kityo oba munfuna bwe kiba nga kiri bwe kityo netugamba kale katukirinde so I would advise you okubeera nga temugoba nti bakadde bano bakadde ebisanja biweddeko biki mwetaagayo abakadde n'abapya just kituba tukola mwongere bwongezi ku numbers mbagamba nnyo NUP tuleme concentration giteeka mu kibuga Kampala na Buganda wabula ababaka be muyina from different regions besimbeyo mu bitundu byabwe abasoga besimbeyo mu bitundu byabwe abanyankole babereyo eyo bajja genda bawamba mpolo radio segende ngegazwa mpaka lino n'amalayo eggwanga lyonna aho kisegeera kijja tuyambako okubeera nga tetuwamba ddala bulungi mu mpola mpola mu mirembe mbadde ndaba Simpuuga naye olunaku avuddeyo n'ategeeza oba ennaku zomwe zigenda kubeera 8 lwe bagenda okutongoza ekibiina kyabwe era bagamba nti kati bagguddewo enzigi eri abo abaagala oyingira mu kibiina kyabwe mpola mpola bataddewo komiti y'abantu 8 kati mwe abaagala okwesimbira ku kaadi ya Democratic Front DF bagamba muli baddembe okwewandiisa mpola mpola naye ndebeka video ng'entunula ya mwami Bwanika alagira ddala nti ate Mpuuga kyayogera yetakkaanya nakyo entunula gy'atunulamu ng'olabira ddala ndabika wano ndi wakyamu wano naafunirawo ssente ezimala kweri nga bye balimu abantu bawadde endowooza zaabwe ku Mpuuga okutandikawo ekibiina nga bagamba abadde ayagala safe landing nti abadde akizudde nga tasobola kubeera nga awangula constituency ye kati wanatajja kwesimbawo akugambe bugambi omanyi nze ngenda kwesimbawo kuba president nti wa president ne bwaba tawangudde kuba kimanyi tasobola wangula bwe baba kati eri mu constituency temugenda munenya temugenda munenya nti constituency byamukubibwa biki nedda kubanga safe landing yagyekolera yagyekuliyetingirawo kati abaffe ekyebuuzibwa the likes of Mukaaku Mabike ne Abedi Bwanika banesimbawo oba bagenda kuddeera mu biri nze nakola people power nze nakola NUP kino nze nakyagala nnyo abasajja bano abakola NUP
abakola people power ke kaseera batandike ekintu ekigenda okuyugumya eggwanga lino naye era nga bwolaba nti omuntu akoze ekintu kulwanyisa ate kirala nze nali manyi buli kibiina ky'opposition ekitandikwawo mu ggwanga kiba kiteekeddwawo kukuba NRM niwe owulira ekibiina ky'opposition kivuddeyo ate kikuba kibiina kinnewaakyo eky'opposition omanye ekyo kiseetinge gitambula gitya gyonnaku olwaliro embeera eri etya mukikuba former government spokesperson Ofono Opondo has been nominated to contest in the NRM primaries for the MP elder person Eastern region. Opondo says he has received overwhelming support across the district he has visited and outlined key priorities he intends to focus on if elected. Ofono Opondo naye bwatyo ayagadde abajjeyo interest papers okulaga nti ayagala kwesimbawo ku kibiina ekya NRM ng'akiikirira abakadde mu Eastern Uganda Mbale Busoga ne wala yonna. Opondo amaze ebbanga ng'ayogerera gavumenti nga ye mwogezi wa gavumenti yawe defendinga naye atuuka ekiseera n'agamba ne bannange tuli mu kulongoosa system twogera tudifenga tukola tutya abasirikale nga bongera kwonoona ebyo bye bitukubya n'asembayo ng'agamba ayagala afune akasente ke ng'akasiimo agenda abeere ku faamu ye awummulire eyo nga talina kimutawaanya talina stress wabula nga bumanya akasente kaagalwa amaze n'ava n'agamba no kantwaleyo akirisi ekisanja kimu ndyoke mpummule ogutali musango okutali musango tukwagaliza birungi byerere director Ofono Opondo bana abadde bambuuza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga 2025 Mpuga de Mapuga lwagenda okubeera mpozi ng'ate balonchinga Democratic Front abadde bakimbuuza nammwe mukibeere nga mukitegeera. Waliwo olutalo lwa Kasuku ne Brian White. Kasuku yali munywanyi wa Brian White. Kasuku ndowooza n'ayisaamu Brian eggaali. Kaakati Brian White yagamba Kasuku beega. Oba ntegeera. Ye Brian White si beega. Si muntu wa luseke. Oba nkitegeera. Si muntu wa luseke nga Bakasuku, you know. Naye bamuzzeeko bamwogerako bakola batya. Naye naka video kano kendabye. Omukulu ng'ayogera naye ng'emabega ndowooza ataddeyo kombati y'amagye. Ningamba kati onayogera singa abadde wa NUP. Singa atemeza mabega wa mitayimbwa. Singa atemeza mabega wa mitayimbwa olw'ensonga aina kyetuyise kombati y'amagye oba ekintu kyefaananiza okubeera ekyamagye. Brian White aina video gyasoose okukola ng'agamba bamawulire muveeko ye takyayagala mawulire. Ne kakati ate ndaba yennyini ye yeekolako amawulire. Brian White gwe weekolako amawulire. Bw'okwata essimu yo n'ogitunulamu n'otandika okuvuma olwo weekozeeko amawulire nga batandika okukubuukira nga bagamba ono omusajja ali ku ki, you know, omusajja ali ku ki. Kubanga baba bakiraba nti tokyalina kyobagamba oba nfuna bakiraba nti tokyalina kyobagamba baba balina kuzza busa mu vita ne bakuba. Kasuku mwali ba mukwano bakimu bagamba Kasuku wankwe naye yennyini akyeyogerera nze ndi wankwe sirina mukwano naye all in all mwenna muli bana Uganda. Mwenna muli bana Uganda. Goberera nnyo statement z'okola olw'ensonga zirinza okuviiramu omuntu okufa, zirinza okuviiramu abantu abalala ebizibu ebyenjawulo. Ekyo nkibagamba birinza okuviiramu abantu abalala ebizibu ebyenjawulo. So mu mbeera yonna gy'okola weetereze. Brian White bw'otoyagala mawulire live ziveeko. Kola bintu byo bangamba yadda ku faamu eyo bujuuko bawa eyo bwetyo. Dda ku faamu zo kola by'okola
life egende maaso tunyumire bunyumira obeereyo gy'oli nga mutuufu ng'otambuza life bulungi nnyo nga tewali kikwatagana tewali kikubyaganya. Nalabye abaana b'NUP bano bayiiya, omwana yataddeyo akantu nga kasesa, Lubongo yabadde atuuka ku kitebe. Kati abaana b'NUP bakozeeyo uniform obulala, empale ya black, esaati ya white n'obuyondo, bawuyita buyondo busaspenda, ne bamala ne basiba ebitambaala. Kati ekyana ne kigamba ebitambaala by'oku mutwe bino eby'abasiraamu emigejo bwe gino yaga kati gavumenti ejja gamba Lubongo ya akuumibwa batujju. Kansesezza nnyo. It sounds light but eyo gye batandise okuteeka endowooza y'abantu abakulu abali mu gavumenti, because it is what you show to us. Oba ontegedde kyemutulaga kati sikyadda nnyo okweriiga nti ate bw'oba waliwo bbomu ebaluse, bw'oba waliwo akabenje akaguddewo, of course mbeera sure nga mmanyi n'ebigambo ebimu ku bigambo aboogerera gavumenti zino bye bagenda okukozesa, aboogerera poliisi, aboogerera amagye n'ebirala, ebigambo bagenda okukozesa byonna mbeera mbimanyi. Oba ontegedde mbeera mbimanyi. So wano omwana bwakugamba bw'atyo nakujaji nga mu ngwere eyo bw'etyo, otukise n'ogamba abaana ng'ate banyingidde nnyo. Abaana bulijjo bamanyi bwe bati. Gift Bujingo, Doreen Gift Bujingo has won the 2025 Mandela Washington Fellowship. Era bw'atyo yaweereddwa mpoza award eyo. Kati award ezino abaana ba-applyinga for ndowooza balinga ogenda ngo nti ojja kubeera ng'oyamba ku banne eno mu ghetto n'ebirala na biki, naye yo apply naye kugirako ebintu bingi nnyo, okugirako obutuuze mu Amerika n'ebirala. Kati omukyalo ono bamba omuwala ono yeyawangudde. Kati era niko gamba nti oba oliawo Bujingo yakirengererawo n'akiraba nga muwala we agenda kuwangula agwe mu bintu, n'atandika okulajana bino byabadde alajanamu, njagala kuweerera mwana wange simulabanga nako bulabula n'ebirala. Neŋŋambala banna abantu abeekubya yakanga bano, abantu abeekubya yakanga bano gy'oli basanga toliddayo. Gy'oli basanga tolikola ki? Toliddayo, otherwise embeera gye balimu yazungulita kiparatito kiparatito otegedde. Twagala kwera mpozi nga tetumaliriza olunaku olwaleero, embeera nga bwe mugimanyi gye tuli nnyo. Twabuuzaako nnyo abali mu Canada, ogamba atya Wisdom Kaye, tusuubira nti ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Kakalaamu ogamba otya? N'abalala mwenna abaliyo ku kyeyo nga mukuba ekyebulungi nnyo. Banga ligenderedde Federation tebakyakiika. Bwe nagenza okubuuzaako nga baŋŋamba mbu omuntu simanya ate ali mu serozi, simanya ali wa, ne tugamba abange kiki ekiriwo ekyo eradde maamu kofe katukireke gwate. Agala kwera nga nsukawani nombere bulungi mweraba.